The more you're here, the more they will continue. Twetoloddwa abapoliisi abali mu leeya tetubagana bapoliisi naye wetubanga tuleeta ensonga zaffe ku mmeeza yo bwenga owakakiiko k'ebyokulonda lwaki abantu bano batukwata n'amaanyi nsaba ekintu kimu tukkirizibwe okuleeta DRFOM ku mmeeza yo okompyalinga abantu abakola ki abawangudde abatuufu nabano bennyini abazza bano betwawandi nabano betwawangudde abalwana balete DRFOM bwenga owakakiiko naye omuntu wasituka noyita omuntu atawangudde omuntu najja ku mmeeza bamukwata bukwasi nga bamufulumya tusaba ekintu kimu amazima gabeerewo kubanga n'akakiiko k'ebyokulonda kabeere kamazima na bwenkanya tuweebwe obudde tujje ku mmeeza yo ntebolinga DRFOM zange zino nga bwe bazimpadde n'omuntu gw'osoma gw'olangirira nti no yasinze naye atebolinga naawe oleete tukompeyalinga tunonze omuntu omuntu akoze eki kubanga bakosa tulina sente zigenda genda mu kkooti kuwawaabira naye gwe ng'otudde mu ntebe yeeyo okyasobola okusaavinga eggwanga lino ne tufuna amazima ne tuba nga abakulembeze abalondeddwa wansi mu butuufu abantu bafuna okuwangula kwabwe okutuufu ng'otudde mu ntebe eyo nkusaba ow'ekitiibwa abakulu bano abatudde wano abasirikale tetubagana kubeerawo naye tebatukwata nga tujja kuki ku mmeeza yo kubanga yeggwe saawa zino ekwatwala ewantu waneeno tetugenda complaininga walala batulonze DRFOM zonna tuzirina nsaba tujje ku mmeeza nga abasukulu bano tebatukutte gwe kennyini osale waani awangudde bano abagamba nti bawangudde balete DRFOM okompeyalinge olangirira neyanziza nnyo neyanze polling station, any single one. He's here. After elections, he started celebrating, saying, regardless of how many votes I've got, I will be declared. They said that in joining hands with the lady whom you attempted to declare, Mr. Trubert, you're going to cause bloodshed in our villages. When we left there, the community is celebrating our wins. We had a landslide win. I won this man with, these are the DRFOMs, with a margin of 336 votes. I knew he was going to be the next to be declared because they have a clique, as you see them here. Mr. Trubert, when I entered here, there is something that you did which was good. Following DRFOM per DRFOM. These mayors are having... Encha tugenda kubeera n'okulonda kwa special interest groups at sub-county level. Bano be bavubuka abakadde n'abaliko obulemu LC3 mu magombolola agagere n'okubeeramu okulonda kubanga waliwo bwe bayita manual post. So okulonda okwo kujja kutandika nkya n'okuba secret ballot zizo naye bo babeera mu electoral colleges zaabwe. It is not adult suffrage. So abavubuka balina okulonda njagala kubakubiriza nti neeyisa yaffe engeri gye tubadde tulondamu tubadde bakakkamu kuva lwe batandika kulonda nankya tubeere bwe tutyo tulonde bakanserazi baffe abagenda kutukiikirira ku magombolola gaffe. Kati jo twamaliriza okulonda kwa municipality ennaku nnya tugenda kubeera n'okulonda kwa LC3 chairpersons n'abakanserazi baabwe. Okulonda kwa jo kwatambudde bulungi, kwaggwa nga siwuliddeyo nti waliwo polling station oba waliwo abantu bonna. Sirina kwemulugunya ku mmeeza yange okwekuusa mu kulonda. So tutambulira awo. Twamaliza bulungi tulangirira abayiseemu abalina okwemulugunya eby'okuyitamu ofiisi zaffe zigule mututuukirira tubagaidinga bulungi olaba engeri gye tukwasaganyamu ensonga zino. Si kirungi ngenda kuwabula abo bonna abakyaliyo abatito n'abakulonda nti okwemulugunya kwonna kubeerako emitendera naye tetwalira mateeka mu ngalo.
kubanga bw'otwalira amateeka mu ngalo ensonga yo oba ogisse so bw'oba ofuna nga okwomuko yakituukirira ffe nga kikiiko by'okulonda tujja kwadvisinga bulungi engeri bwe gikwatamu ensonga ezo kati n'abo bagenda kujja ku LC3 lunaku 4 olwokuna olujja tweyise bulungi nga balala badde beyisaamu tulonde mu bukakkamu bwe tunaba tuze ku tale center tujja kwagalawo candidate na agent omu kusinziira naye ku namba eno gye tuliko tuyinza kubeera ne candidate yekka oba candidate tasobodde otusindikira agent kubanga kati tugenze ku magombolola gaffe gonna 27 mu ba chairpersons n'aba councillors so bwe tunagamba nti buli omu ajje ne agent eri tujja kufiitingawo ffenna so katutambulire awo tumalirize fezi yaffe ey'okulonda. Abazze b'emulugunya nga bagamba okuva bwe balira ku buli polling station gye babalidde ate si buluguka ku ttale sente ensonga eyo ng'akakiiko njogerako okyerambulira bikanolina etteeka liwa omukozi gw'akakiiko gwe tuyita presiding officer yali mandated by the law kubuulira returning officer ekivudde ku polling station. Teri muntu mulala kyolaba nti buli DR form kyekiwandiiko ye report presiding officer gy'awa akakiiko n'agamba kusinziira ku polling station gye mbaddeko bye bivuddeyo. So obuvunaanyizibwa bwonna bubeera ne presiding officer. Kyolaba nti bwabeerawo okwemulugunya kusinziira ku results nawe tuba tugenze mu kooti teri mulala gwe babuuza ekintu ekyo kujjako presiding officer kubanga ne returning officer tabeera ku polling station. Omulimu gwa returning officer ku lunaku olwo lwaku kuresiivinga ebivudde ku polling station n'abigatta n'alangirira ng'ayogera nti kusinziira ku byenfunye kuva mu ba presiding officers bange enamba ziri bwe ziti. So omuntu alina obuvunaanyizibwa bw'okubuulira kooti oba kubuulira akakiiko ekituufu singa abeerawo omulala ayogera ekirala ye presiding officer. So ensonga eyo ng'akakiiko tugenda kutunuliramu tulabe waliwo ba presiding officers baffe engeri gye beeyisaamu oyinza okusanga nti teri professional kubanga tukkiriza this is politics mulimu awangula mulimu awangula tumubeera mu ttaayi ate the argument is always buli muntu yenna abayagala kuwangula. So noba watawangudde yes we acknowledge nti omuntu ayinza kuleeta ensonga eno eri naye professionally oba kusinziira ku ssemateeka kusinziira nga kikiiko by'okulonda presiding officers ate ngenda kubabulawo bonna okulonda okusigaddeyo. Once there is a petition you will be held liable as an individual. Tokitwala nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuyimirira wali nti kakuwa obukuumi kakudefendi nedda. It is very clear in the Parliamentary Elections Act. Presiding officer, you will be held liable as an individual for submitting wrong returns to the returning officer. So if waliwo abenyigira mu bintu ebyo mubikolera bw'obanga oli mu kipulaninga kitegeere kuva leero ate tubadde tubasomesa tubabuulira nti balaleeta obujulizi nti waliwo kitali kituufu kyebaweereza returning officer bagenda kukangavula gwe ng'omuntu si kakiiko k'ebyokulonda kubanga kuva ku ffe ffenna returning officer tabeera ku polling station. Returning officer tawandiika ku DR4. Returning officer tasayininga omulimu gwe ku receivinga ky'omuwadde. Ate etteeka ligamba nti singa omuwa ebitali bituufu gwe nga presiding officer yebajja kukkanya. So njagala kubalabula mwenna do your work as Electoral Commission. We believe in impartiality, we believe in transparency, we believe in honesty, and as a presiding officer you take oath to do the truth, submit the truth, and adhere to the truth. So, ab'emulugunya bonna, you can have recourse to the commission and bring your complaints to the commission. They will be handled. Where it is beyond the commission,
you will go to the courts of law, and we shall get to know who is doing what. Let's maintain peace. Let's speak up. I take the opportunity to congratulate all those that were successful in the just concluded municipality elections, and also urge those that are still remaining. Tomorrow we're having elections for special interest groups, the youth, the PWDs, all the persons at sub-county level. So we're going to have those elections tomorrow. Normal time, but at 7 we shall open our polling stations. And Lake, where we have been, this is electoral college. So we shall have one polling station at the sub-county. You already have an issue. Go back, please. We shall handle. Is that what we have agreed?